ogamba otya? Sigamba. Webale kujja. Kiriya. Bakuyitaani? Nze bampita Aisha Katende. Aisha Katende. Owangalira wa? Dubai. Yeah. Kati oli mu Kampala? Ndi mu Kampala. Kyekikulese ku Theatre Labonita? Ekindese sooke ndabe ku bazannyi bange ddala Angela naye mulabye omutima gukakkanye ne Tanasi. Soko olinako? Angela muwagira naye anyiiza. Akunyiizako lwaki? Talina mpisa ku bakadde kyekisinza okunyiiza. Yes. Kati aromatic entertainment yo nga aromatic yo ogiwagidde ebbanga ki? Dene nnyo simanyi oba bbanga ki naye okuva ebatandika all soaps nze nziraba ezaabwe. Mukazi omaka yosinga kwa Angela ne Tanansi. Stage ebadde etya? Stage ebadde nnungi nnyo naye era empisa za Angela zisigadde nga bwe ziri. Mbadde mayatiristi anakyusaawo naye kintu kikutteyo ejjudde ate abantu bakyayingira. So bagamba abantu abagenda okujja enkya ku show. Bano abantu abagenda okujja enkya ku show mweyongere musinge ku show ya leero era mujje nga muli bamativu abazannyi bonna gye bali teriyo ataliyo. Kale, thank you. Tusabayo show e Dubai. Mugambe mukama wange. Show e Dubai Mr. Ruba Muhammad. Tusabayo show e Dubai. Tuli batefu tujja giyingira eta kigenda kukwatayo. Munagiyingira? Nalo. Tunyumize kumbozi ya bed space. Webale. Tunyumize kumbozi ya bed space. Tunyumize. Yes, tosula bed space naye olina ebikwata ku bed space. Tubadde tusaba tubuulire ku katono tutegeere obulamu obuli mu bed space. Kale gotula mu bed space. Olina mukwano gwasulayo? Nina yasulayo. Naye mulambulako bulambuzi. Naye ate asula mu partition. Yes. It's not a bed space. So what is the difference between partition and bed space? Thank you. The difference is partition, you sleep lonely in your space. But bed space, you sleep like a boarding scholars. Yes. Okay. So batugamba nti bed space mubeeramu abantu bangi naye bawasizaamu abantu nga 10 nga basula mu kisenge kimu nenne mubeeramu abafumbo tubuulire ddala abantu bawasiza mu bed space. Ekyo sikimanyi bulungi sijja kulimba. Nedda olina gwobikkirira wano oba? Siyina. Tolina gwobikkirira? Era bwe ngenda okulaba ku mikwano gyange sisangayo bawasiza nze mbasanga bali lonely kubanga beesasulira bakola emirimu gyabwe buvunaanyizibwa kati kirabika ebyo beera mu bed space ez'abanaku. Naye wali otuuse ey'ekiro obudde nga beebasa oyinza okuba ogendayo misana nga tebannaba kuba nti beebaka naye ng'ekiro bakola ki? Nati kyenkugambye nze gye ŋŋenda basula mu partition ate abasula mu ezo like bed space tebasula like nga boarding sections bwela basula mu bitanda byabwe byokka sirabangayo. Kakati room emu eya like 10 to 10 feet ebeeramu abantu nga bameka? Lumu zendabyeko zirimu ebitanda 3 ku 4 naye nga tekiri kimu naye nga batugamba nti basula bwe bati abantu nga 6 bwe basula ku deeka bwewajjayo wabalaba ate sange najjayo sagenda mu bed space. Teyagenda mu bed space. Era watambula era wandibadde ofuna ba rumors naye nze sibirabangako. Olabika olina kyobikkirira ku nsonga za bed space amazima ogamanyi naye walibadde otubuulira bed space. Ku Banange Square omanyiwo? Sina we simanyi. Kati ku Banange Square bwe omanyiwo bangamba abaana oluva ku Banange Square bagenda kutereeza mu bed space ate guli mu kuwakana. Kati bakugamba tokkiririzanga mba rumors tuuka weerabireko kati gweweetuukidde naye nze mbaddeyo naye sizirabangako. Ekirala kye batugamba Dubai sirimu mungi asinga n'ali e Uganda ddala kino kituufu oba si kituufu? Tangaza ku nsonga ya sirimu. Kati kankubire ku nsonga ya sirimu ate ali e Uganda kubanga e Dubai buli mulimu gwokola batukebera after 3 months olina ogenda ku medical kati sirimu anakukwata otya? Kati ate abatugamba nti sirimu mungi e Dubai baba balimba oba tebalimba. Ekyokubiri kati abakyala bano banneeko abali e Dubai nabo babakebera babeera balina visa oba kubanga tulaba abantu ab'enjawulo abali e Dubai waliyo abaliyo mu bumenyi bw'amateeka n'abaliyo mu butuufu. Bano banneeko nabo babakebera era babawa visa
banneeko sibalinaako nnyo idea kubanga it's like oyitawo buyisi kubanga bw'oddawo ate n'osasa amala bayinza okukukwatiramu naye sirinaako nnyo idea wabula mmanyi ffe abakola emirimu egy'obuvunaanyizibwa ngera okimanyi bwewejanjamya after 3 months bakwata n'akawuka waka. Tutangazeemu batugamba abakyala bonna abali ku kyeyo babeera bakadaama naawe oli kadaama? Nze siri kadaama nze siri kadaama oba nze nkola omulimu gwange nva outside mulungi gumpa vacation kati ebyakadaama simanya bakadaama manyi Saudi kubeera mu kiyumba naye nze nkola outside. Ku audience ya Aromatic Entertainment eri e Dubai kuba wali bafanizi baffe bangi era tubeebaza. Thank you so much bambi bafanizi baffe mwenna abali Dubai ne munsi z'Abarabu mwenna ba house managers. Lwaki babajjako erinnya ly'abakadaama ne babatuma ba house managers? Nga ffe bafanizi no abantu bonna abawala bonna bakadaama abali miyumba erinnya ly'abakadaama lyali libanyiiza kwe kuba we lya house managers kubanga ebiseera ebisinga ffe tucontrollinga each and everything osobola kuba ne manager naye nga ddala abo be bayitanga bakadaama naye nga gw'omutegekera buli kimu g'omugayi wakati kyekiriwo buli kimu kati ye abatakise it's like you are the head. Kati erinnya ly'aba house manager lyavaawa lyavamu mmwe abali eyo oba Abannayuganda be baali bakazaako nti no house managers? Bannayuganda bali bakazaako. Wali okozeeko bwa house manager? Nabukolako. Bwe wasookeramu? Nomala n'obuvaamu? Baba teyakutawaanya? Teyantawaanya. Baba teyakutawaanya? Omuwala ali wano atulaba ayagala okugenda ku kyeyo magezi kigoyinza okumuwa akasente gyekali oba akasente gyekali naye omuwala kyensobola omumuwa asooka ave ku bigambo by'abantu batulugunya bakola ki genda ng'olina ennaku yo bw'onaatuuka ng'olina ennaku yo buli kimu kigenda kukwanguyira omanye ewaka maama mulese mulwadde nina okulabirira family so any challenge yes buli kimu kirina challenges naye olina ozigumira kakkana kuba ekyo va ku ŋŋambo z'abantu dduka mu kiyumba passport gireke kakkana emyaka 2 mitini so kyoko muliyeko ku ka wifi yako nga mumutegedde kano ka notification okafunye sawa 2 customer care bamaze omuteekayo kati ka wifi olina ofuna amagezi olina by the way ng'ogenda ebweru making sure olina smartphone kubanga kasita otegeera wifi for the first time kikwanguyira you just scan that code egenda direct ku simu yo kakati nzanyo gutuuse wifi eri mu kisenge kya baba okola otya already wifi eri mu kisenge kya baba kyemanyi kati ennyumba esinga right now already ezikuwa wifi era tulina obudde kaŋŋambe kale nakolera tubeera n'obudde nga emirimu gyo giwedde era bakukkiriza essimu kati ebintu biri tebikyali ng'ebyedde ebyali obadde olina ensonga gy'obadde yogerako wali nga tetunaba kujja mu kamera bubaka ki bw'osindikira management ya Romantic Entertainment obadde olina ky'osaba? Nze kyembadde mbasaba batuweeko e Dubai mutuleetereyo ku show tujja bawagira kigenda kukwata ekyo nkibabuulira kubanga abantu abasinga baagala okulaba yani yazanyira mu syndicate bagala okulaba ani ali mu customer care bagala okulaba ani yali mu yutani babalabe maaso ku maaso bagala kubanga awulira essanyu ng'akulabyeko gwani kale bigambo bigambire ddala director wa Romantic Entertainment ng'otunudde mu kamera omukulu Sa Ahmed Rubo wamusabe Sa Ahmed Rubo wankusaba nga ffe abawagizi b'ab'e Dubai ab'ensi zonna endala kuba abantu balaba emizannyo mungi nnyo tukusaba luli mwajja for visit kulya ssente naye kati mutuleeteyo ku show tuli tugenda bawagira nalo mugenda kujjuza tuli ready tubalabeko maaso ku maaso nze mbalabye naye bannange bayayana tanansi yani Angela alyatya kale tumira ab'e Dubai banange ab'e Dubai ntumirako Janat ku Union nkutumidde gwegwe ensookeddeko Shamina nkutumidde Farida batumidde bakwano gange bonna abaddeira batumidde Jumeirah Beach gyenkolera bayira Jumeirah Beach Softel Hotel Jumeirah Beach gye tukolera mu Kitegera mwajjayo mbatumidde mwenna mujje tusabye naye katukkirize bagenda kulaba tuleeteshe Dubai. Okola mulimu ki ku beach? Ndi mu hotel. Oli mu hotel? Oli mu hotel. Okay, kati mu mizannyo gya Romantic Entertainment gyonna gy'olabye muzannyo ki ogwasinga okukwata n'ogamba boy gwo guno mwaguzannya?
ndabye emizannyo mingi naye customer care mulalamu nnyo Mulalamu. ng'ate tannabaako atandika butandisi katandika butandisi. Yes. Kale, thank you so much. Webale kubanga ototubulidde mannya. Amanya gayenze Aisha Katende. Aisha Katende. Nga mpangayirira Dubai. Naze for vacation. Naze for vacation. Yes. Kale, thank you so much. Kale. Beera bulungi. Kale. Yes, oyo yabadde Aisha Katende aze n'atugamba kontino Banange Customer Care ate maanyi gomalalamu. Leero badde Friday abawagizi bazze nga bangi naye bambye ekikozeemuko obubi nti abamu ebifo basanze biweddewo. So basanze ebifo biweddewo ne baddayo naye olunaku olw'enkya mwenna abalemeseddwa okuyingira olwaleero nkusaba enkya keerako kubanga ebifo byo bitono si bingi bitono ate nga bumanyi Customer Care nga bumanyi Aromatic Entertainment tiyo bwetegeke beetegese maanyi kati gwe ng'oyagalako enkya obutafika keera enkya keera bayisawa 11 zennyininyini tugenda kuba tumaze okuggulawo ojje otule bulungi mu kifo kyo olaba omuzannyo olabe Customer Care live on stage. Mampita Morris Jordan's Kawesa eno bagiyita Morris Jordan's K Media. Thank you so much. I love you my guys. Bye.